Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze kubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange nno tukyali mu katabo omulembe gwa Muteesa ow'okubiri. Tuli mu kavuvungano, tuli mu kavuyo ka kwegatta kwa East Africa, Buganda, Uganda n'ebiringa ebyo. Kakati nno munnange eno y'ebbaluwa Kanaaluzaala ng'omuwuulu amulisa ku mmere. Munnange nga Kabaka amaze okutegeera byonna ebyaliwo ng'ali e Bungereza, naye yakwata ekkalaamu ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi gwa Muwakanya 1953 n'awandiikira gavana ebbaluwa Luvookwaya ng'amunnyonnyola ebitiisa abantu be mu kugezaako okuyingiza Buganda mu lwokaano lwa Federation ya East Africa, era yamutegeeza n'amagezi Abaganda ge baali basaze okuwonya Buganda okugendera mu nsindikagano ya Federation. Ebbaluwa eyo yali Kanaaluzaala w'ebintu ebyagwira Kabaka n'Obuganda mu biseera ebyaddako, era nga munnange yeno gye ŋŋenda okukutuusaako mu bujjuvu. Ssaabasajja Kabaka Sir Edward Frederick Luwangula Walugembe Muteesa ow'okubiri bwe yakwata ebbaluwa yawandiika bw'ati. Yagamba nti Oweekitiibwa Gavana, nkussaamu nnyo ekitiibwa nga nkutegeeza nga bwe namala okufuna ebbaluwa yo eya nga 27 Julayi eyali edda mu bbaluwa y'abaminisita bange. Gavumenti yange yekkaanyizza n'obwegendereza bungi nnyo obukalu oba buyita obweyamo obuli mu bbaluwa yo, era bino wammanga bye tulina okwogera ate n'ebirala bye tulina okusaba ku bukalu obwo. Ekisookera ddala nga bw'omanyi okumala emyaka mingi egiyise okuva mu 1922 okutuusiza ddala mu kiseera kino, ekirowoozo kino eky'okugatta amatwale ga East Africa mu by'obufuzi kibadde nga kyeraliikiriza abantu ba Uganda n'okusingira ddala abantu bange ab'omu Buganda. Ekirowoozo ky'okuteekawo Federation bwe kyaleetebwa abagwira abazungu abatuula mu Kenya, songa omuwendo gwabwe gwali katundu butundu ku gw'abantu bonna abali mu East Africa. Ssekabaka wa Buganda eyaliko ekirowoozo ekyo yakiwakanya n'amaanyi mangi mu 1903 ng'aleeta ensonga entuufu era ng'asembebwa gavumenti ye. Waaliwo n'ababaka abaatumibwa e Bungereza okutegeeza akakiiko ka paaliyamenti akaateekawo ku bya Closer Union of East Africa nga bategeeza ensonga ezaaganyisa ekirowoozo ekyo. Okuva olwo gavumenti ya Queen ebadde ejja etuwa obukalu buli lwe waabangawo okwogera ku nsonga eyo netuwa obukalu ng'ebuyisa mu mukulu w'amatwale. Mwobwo bwe yatuwa nga mwe muli na buno obwatuweebwa mu bbaluwa ya Chief Secretary eya Maachi 18, 1922 obufaanana n'obulala, era bunaatumala okutegeera bino bye tuliko. Bwagamba bwe buti: omukulu w'amatwale asabye okubategeeza nti bwe kiriba nga kiteesebbwa ne kisalibwawo okuteekawo enkolagana ey'okugatta awamu ebitundu ebimu ebya gavumenti za East Africa nga bigattibwa mu ngeri ya Federation oba mu ngeri endala yonna,
mbakakasa nti tewagenda kubaawo kigenda kuteekebwawo bwe kiribanga kikendeeza ku ndagaano ya Buganda eya 19. Era ate mbakakasiza ddala nti mu kiseera kino tewali kirowoozo kyonna kirowoozebwa okuyingiza obwakabaka bwa Buganda yadde Uganda Protectorate yonna awamu mu kufugibwa amateeka agava mu lukiiko olulala lwonna oluli mu East Africa naye nga teruli mu bufuzi bwa Uganda. Era tewaliwo kirowoozo kyonna ekigenderera okukendeeza ku buvunaanyizibwa bw'omukulu w'amatwale bw'alina mu kufuga Protectorate mu ngeri yonna. Akakalu akookubiri, obukalu buno bwonna obwatuweebwanga mu myaka egiyise tebwatulekaamu kakunkuna ku ebyo gavumenti ya Queen bye yali egenderera okukola, naye bw'osoma obukalu gwe bwe watuwa mu bbaluwa yo amangu ago olaba nga waliwo enjawulo nnene. Kyentegeeza kiri nti obukalu obwatuweebwa abakulu b'amatwale abaasooka bwali tebulina kkobo, era ng'obwakabaka bwayawulirwa ddala obukalu obwo bwe bwagamba nti tekirowoozebwa ng'obwakabaka bwa Buganda yadde Protectorate yonna awamu nga zandisaanidde okufugibwa amateeka agateekebwa olukiiko olulala lwonna mu East Africa olutali mu Uganda. Ekyokusatu, okulabira ku ebyo ebibaddewo mu Central Africa mu kiseera ekyakayita gattako n'ebyo ebizze byogerwa gye buvuddeko katono butulagira ddala bulungi nti gye bujja tetujja kukuumibwa bulungi nga bwe tubadde tukuumibwa. Juzi bwe nakyalako mu Colonial Office nanyumyamu ne Permanent Under Secretary eyayogera ebigambo ebyandaga nga gavumenti ya Queen temanyi nfuga ki Uganda gyeribeeramu mu biro eby'omu maaso. Yagamba nti ebiribaawo mu maaso si byangu byakutegeererawo. Ndowooza nti naawe ojja kutegeera lwaki tweraliikirira n'okutya engeri ensi yaffe gyerifugibwamu mu maaso ng'omwo muyinza n'okubaamu Federation ya East Africa gye tweraliikirira. Ekyokuna, kimanyiddwa bulungi mu ndagaano y'olwenda era ne mu ndagaano ezaasooka nazo zikiraga bulungi nti obwakabaka bwa Buganda bukuumibwa Protected State, gavumenti ya Bungereza, ng'ensonga za Buganda zikolebwako mu Foreign Office, era ng'okuva edda Buganda teyisibwanga ttwale oba giyite kolone lya Bungereza, naye okuva mu 1922 ensonga za Buganda ne zikyusibwa ne zikolebwako mu Colonial Office awatali nakutegeezebwako mu butongole. Kino nno kiraga nga Buganda mu maaso ga Bungereza etwalibwa nga ettwale giyite kolone, nga kino kyassa wansi obukulu bwa Buganda, ensi eyali ekuumibwa obukuumibwa ng'ettwale. Mu ngeri eno kati Buganda eri mu kubuusabuusa kunene ku biseera byayo eby'omu maaso. Ssaabasajja Kabaka awandiika ensonga ey'okutaano ng'agamba nti nga ntuuka ku kiwayogera mu bbaluwa yo nga olaga ebikolebwa singa wabaawo okugatta awamu obufuzi bw'ensi za East Africa, wagamba nti okugatta okw'engeri eyo tekuyinza okuteekebwawo wabula ng'abantu baffe abasinga obungi bakwagala era ne balaga nti bakkiriza. Abantu bange ne gavumenti yange bino bye balina okwogera ku nsonga eno. Nga bwe nasoose okukutegeeza mu bbaluwa eno ebintu ebibaddewo mu kiseera kitono ekiyise mu matwale agatuliraanye nga Central Africa bitulaze ng'ekirowoozo bwe kireetebwa abaddugavu abawakanya ne bwe baba bangi batya tekifiibwako wabula eky'abazungu ne bwe baba batono batya kikkirizibwa. Tetuyinza kugamba nti ebyo ebyakolebwa ku Nyasalandi tebiyinza kukolebwa ku Uganda. Ensi zombi ziri mu ttuluba lya nsi ezikuumibwa
naye Nyasaland emaze okuyingizibwa mu Federation ya Central Africa olw'empaka. Kino ne kitulaga nti ebyo ebitugambibwa nti abantu baffe balibuuzibwa kye balowooza olwo babeera bategeeza kubuuza birowoozo byabo abasinga obutono, kasita abatono abo baba nga be basinga okuvuza amaloboozi. Ensonga ey'omukaaga, White Paper eyateekawo East African High Commission kyakulabirako mu nsonga eno. Bungereza bwe yali yeebuuza okuteekawo ekitongole kino yeebuuza ku Uganda Legislative Council. Olukiiko olwo Bungereza lwe yalowooza nga lwe lwali olw'abantu ba Uganda. Enkiiko z'abaddugavu bannansi tezalowoozebwako, naddala olukiiko lwa Buganda olukulu lwagaanirwa ddala okuteesa ku nsonga eno eyali enkulu ennyo. Awo nno kyetuva tubeera n'okutya ku by'enfuga yaffe ey'omu maaso. Ssaabasajja Kabaka agenda mu maaso n'awandiika ensonga ey'omusanvu mu bbaluwa ye, n'agamba nti tekyetaagisa kukujjukiza ng'ebyafaayo bwe biraga nti Obwakabaka bwa Buganda bwali nsi eyeefuga yokka, era ebiwandiiko ebyawandiikibwa Abazungu nga baakajja mu nsi muno kati kumpi myaka 10 egiyise biraga bulungi nga basanga Buganda erimu Obwakabaka obunywevu obwefuga, era nga bulina n'ebitundu by'ensi endala bye butwala ng'amatwale gaabwo. Gavumenti ya Queen bwe yasabibwa okujja okukuuma ensi eno waakolebwawo endagaano enkulu bbiri, eya 1894 ne 1900, ey'oluvannyuma ng'eyongera okukakasa eri eyasooka, era ng'ensonga enkulu eyakozesa ndagaano y'olu1900 kwali kugabanya ttaka, okutereeza eby'omusolo, okwetaasa nga wabaddewo olutalo awamu n'okulambika engeri y'enfuga. Endagaano ezo zombi bw'ozisomera awamu ziraga obujulizi ku nsonga eno gye nnyinnyonnyola. Munnange ebbaluwa ya Ssaabasajja ng'agamba nti olw'ensonga ezo era n'olw'okubeera nti ebiseera byaffe eby'omu maaso si byamufu bulungi, kyenvudde nkutegeeza nti twetaaga ensonga z'ensi yaffe zizzibwe mangu mu Foreign Office gye zaali edda zive mu Colonial Office. Kino bwe kinaakolebwa kinaatuwa obwesige okusingawo ne tumanya nti tetugenda kugattibwa mu bufuzi wamu n'ensi ezituliraanye era ezifugibwa ng'amatwale ga Bungereza. Awandiika ensonga ey'omunaana Sir Edward Muteesa II. Mu kiseera kye kimu nina okukutegeeza nga bwe tukakasa nga gavumenti ya Queen wa Bungereza kyegenderera okwekukuza ensi z'ekuuma okuzituusa ku kwefuga zokka nga ziri mu Luganda olumu ne Bungereza oba giyite Commonwealth. Tusaba gavumenti ya Queen etandikewo enteekateeka ez'amangu ezinaatutuusa ku kwefuga mu kiseera ekigere. Nsaana n'okukutegeeza nti enfuga ewaabagwira enkizo okusinga bannansi mu ngeri yonna wano mu Uganda tetugenda kugikkiriza. Mu 1905 gavana bwe yali alangirira enkola ya gavumenti ya Queen ku by'ettaka mu Uganda yalaga nga bwe kitagenda okusoboka abatali baddugavu okuba abasenze olubeerera mu Uganda. Ensonga ey'omwenda nga mmaliriza nsaba okukutegeeza nti ebirowoozo bino bye mpandiise gavumenti yange n'abantu bange babiwagira era njagala nnyo byanjulirwe omukulu w'amatwale bw'atyo naye abyanjulire gavumenti ya Queen ebirowoozeeko. Ebbaluwa eno ne baminisita bange bagitaddeko emikono gyabwe nga bwe kiri wano, nga asookera ddala ye Paulo Kavuma Katikkiro, Matayo Mugwanya omulamuzi, Latima Mpaji omuwanika, era nga nze agiwandiise Kamwa Kwogera
akussaamu ekitiibwa Muteesa II kabaka wa Buganda. Ensonga kabaka ze yateekako essira mu bbaluwa eno zaali okulwanyisa Federation ya East Africa, eyokubiri Buganda okuzzibwa mu Foreign Office, eyokusatu Buganda okwefuga mu kiseera ekigere. Ebbaluwa eno kabaka gye yawandiika mu mwoyo gw'okwagala n'okulumirwa ensi ye yafuuka kalunsambulira, era gavumenti ya Queen eyali teyatula kyeriko ku luno yavaayo n'ekyasanguza nti gavumenti erifuga Uganda ng'abazungu bamaze okuggyamu enta eriba ya kipooli oba giyite unitary. Kabaka bw'aliba ayagala okufuuka pulezidenti wa Uganda, kiri musaanira okwesimbawo n'avuganya n'abakulembeze b'ebyobufuzi abalibaawo. Bw'ali wangula mu kulonda okulibaawo alifuuka omukulembeze, naye bw'alilemwa aliba asubiddwa. Owulidde? Okwasanguza kuno Abaganda tebaakusiima era ne balagirawo mu lwatu nga bwe baagala Queen addize kabaka obuyinza bwe obw'okwefugira ensi ye nga bwe kyali edda era nga bwe kyali mu ndagaano. Mwanga gye yakola nabo tennakolebwa. Okuva wano obufuzi bwa Muteesa ne buba bwambiranye n'Abangereza nga bwe tunaalaba mu maaso eyo. Abange bino tebiggwa malojja, naye nga munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingane mu kitundu ekirala nga munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.